The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulindanga, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m. featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukumulamu okwo era okyali ku program The Mighty Drive gwe yakaneegatako nkyali n'omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform yaliko wali mu NUP naye ensangi zino atembeeta ekirowoozo kye ekya Eastern Revolutionary Platform. Tuveeko ku nsonga ezo ze tubaddeko tudde ku nsonga z'akalulu ka America egenda mu bululu olunaku olw'enkya bagenda kubanga balonda omukulembeze waabwe omujja. Akalulu kano kali highly contentious wakati wa Donald Trump n'omukyala Kamala Harris. Donald Trump ali very lucky, buli we yesimbawo n'abakyala. Yawangula Hillary Clinton mu 2016 kati akomyewo mu 2024 okubanga balinga Kamala Harris. Kana akalulu kagenda kubanga kasalibwawo olunaku olw'enkya. Njagala tusooke tukatunuulye tulabe engeri ki gye katu affecting naye ate ne General Bigirwa akalowoozaako ki General tugendeko mu kalulu ako kennyini. What do you think about the US presidential election gye tugenda? Akalulu k'enkya ekisooka Abamerika tubaagaliza okayitamu obulungi kubanga be ba pacesetter buli mu nsonga yonna kati mu nsi yonna era so twagala katambule bulungi. Bw'otunuulira tekabadde nnyo na nsonga za muzinzi zekatambuliddeko mu campaign ng'obululu obuze bubeerawo kubanga kandidate omu yayingiramu along the way nga abademocrats babuliddwa ne bamuleeta ze dangerous substitute naye nga si ye yali originally yali Joe Biden president yali Joe Biden naye yali akaddiye nnyo ng'atandise n'okwerabira. Actually waliwo yali atambula abasajja baba secret service ne bagamba Igwan is moving. Oh, Igwan has lost the direction. Nga yataga ate Ego is 80 years yekana n'omukulembeze omuwa. Igwan has lost the direction. So olabira ddala nga yali agenze kati gino emyaka gino etaano emyaka ena gino egya Biden tegibadde nnyo nze bwe njitunuulira tegibadde nnyo active mu decision making ya international politics kubanga obwongo badde bukadde nnyo nze bwe ndaba kubanga bali ba Clinton ba Bush ebintu bye bakola Obama ebintu bye bakola
ku ground ne wabweru wa America yajjayo amagye gonna buli president gali gamulemye okujja mu Afghanistan namukadde yagajjayo gonna anti that is something we cannot ebyo byonna babajjayo nga babaleeta misinde naye kingi abajjayo Obama bamukoze olutalo luganye kakati nze njagala eri America eya Bush make America great again eya Bush yagende Iraq eyo yenzibwe nnyo eyo Trump gyagamba gyagala okuye taking a decision ne moving teyekwekerera na kwekwekerera mbutu tusindise gundi gwe tulwaniramu kati bukyanga Bush avaako tetunafuna president bwatyo ali radical bwatyo okitegeera Obama yajja n'aleeta proteri mungi yagira mu credit crunch kubanga America yali espendize sente nyingi nnyo mu lutalo ku mulembe gwa Bush najja n'aterezamu n'astabilizinga economy n'akola ne byeyakola ebirala n'atambula n'avaawo awo ne baleeta Trump naye kati akalulu ak'enkya nze nga yali awagiddeko Trump Trump luli yansibya n'okunsibya yansibya n'okunsibya e Kampala wano nga munoonyeza akalulu nemala weeks 3 mu mabuusu so nze nkyamuyinamu essuubi era ne kati omwagala nkyamuyinamu essuubi kubanga America eyo nze ndowooza tenatuuka kukulembera omukazi era wegenda Trump ye kati wano ba feminist omanyi kye bagenda okuyita misogynist chauvinist nze nkubuulira towa bakazi kiti abakazi baweebwa ebitiibwa naye America yo yamanya obuzito bw'omukyala era alina omukyala wano badde ngezaako mubikula wano gwe nagulikamu erinnya lya muwala wange erya Anthony Susan ye mukyala yasooka okukuba akalulu mu America naye abakyala baali tebalonda mu America that is 1772 okutandika okulonda abakyala baali tebakuba akalulu kakati oyo mukyala Susan yagenda n'akakuba ku kifuba nagayi kiba kibe n'agenda n'akakuba ne bamunywa nebamukuba emabuusu nebamukuba fine kooti yamukuba fine ya $100 mu kiseera ekyo nakati nyingi naddala ng'obadde olwanirira ddembe lyo okitegeera kakati abakyala olaba gye bavudde beerwanako bwerwanyi baali tebalonda baali tebakola kino baali tebakola kiri beerwanako bwerwanyi kati America ekyazimba bazimbe era yo factor twakirabako ne mu Hillary Clinton era kyekyamulemesa kubanga popular vote yagirina babingwa bagamba nedda this is America kakati wano era Trump yakugambye nti no one is going to respect Kamala on the international scene. This is America. Okusinzira ensi bweri kati kuba ensi kumpi eri mu World War III. Nife Trump wajja tufuniramu wa oba tufiirwa wa. Anti kati ebimu ku kubanga Kamala ye Democrat DP police zaayo tuzimanyi ezigezezaako wano tulaba mutajja kwawukana nnyo ne Joe Biden ne Barack Obama. They are liberal people. Naye kati tufunye conservative tayagala mugwira. Wano lumu yali ali contentious ne Museveni wano wadde nkimanyi alinga asaagasaagamu ate Donald Trump ayina effujjo ng'omuntu. So what should we expect as Africans, because America is a superpower nga bw'oyogedde era tulina bye tujja mu America bingi ebijja wano bannayuganda bye batamanyi. I think our health budget we bagifunding around 70%. Kakati ekyenjala okutegeeza nti America eyo lwaki nze ndowooza Trump yaligize tuminamu essuubi ffe ng'abalwanyi. Ekisooka aba Republican tebaliyo ku kisiyaga tebakiriyo
bakipinga n'abortion wano ndaba bagikuba aha ate nga nsonga kati ate bali bakiwagira bali abademokrats kintu kyabwe kakati abarepublicani bano batera nnyo okwenyigira mu ntalo tokkirizanga omukulembeze atalina mayindi yakulwana kukulembera ekintu ekyo jeno fubadde manyi twagala kukyejjako bw'ate ogamba tokikkiriza obuyinza buva mu kulwana from time immemorial kuviira ddala mweri bali abasookawo kwalinga kukubagana asinga munne n'afuga kakati eyo ensonga nkulu nnyo tukkirizanga abantu abatalina mayindi ya lutalo kukulembera ensi nga America kubanga America buli wewakula entalo nnyingi tomanya luwanvuwa ne lutuuka n'ewammwe eyo okakana gombadde mulwanyisa avuddeko kubanga omulwanyi aba ne interest nnyingi buli dakiika aba alina kyaggusa oyagala omukulembeze nga Putin kakati lwakuba Putin yavuga kirala Putin yavuga kyakuempoweringa ba dictators world over era ba allies bo balaba ewaabwe tebakuba bululu North Korea tikaliyo kumpi echina system emanyiddwa yabataka balinga 15 nebavaamu omukulembeze bano bawadde empowerment ku South Africa bamanyi Museveni Mali Chad Burkina Faso kuzo nezibadde mu West Africa mu Russia zibaddemu n'omukono against France anti bakiriza mu communism kakati ekikye kirala naye waliwo onaleeta emundu naye ng'ayagala kuimpartingawo democracy that is America zekyo nzikirizigana nakyo so akalulu kenkya naalikagaliza Donald Trump akalye olw'ensonga nti entalo ezigenda mu maaso kati zeetaaga kubanga America eyo etufugira ku bintu bino bana byogerako wano ndowooza sibyogerangako wano etufugira ku diplomacy diplomacy yayo y'amaanyi foreign affairs zaabwe yes foreign policy etufugira ku information okitegeera yegifuga etufugira ku military basinga amagye and then economics bakiyita dime diplomacy information that is intelligence and then military ne economics ezo component ennya okuzibalansinga oteeka okuba nga oli muntu w'amaanyi kati Trump ono obuzibu bwalina buli bumu engeri yakwatamu ekintu ne bamulaba ebitongole bya gavumenti nebimulaba yabimenya nnyo bamuwuliramu yabimenya nnyo kwegamba katono ayuwe sisitimu America gye yazimba n'olwokuba sisitimu America yali aganidde ne muntu yali aganidde mu Trump gumumanyi I have never seen an American president aganira mu ntebe Trump mumanyi Trump batuuka n'okweyalinga emizindaalo ng'akyali munda even the last minute of the swearing Trump akyalemeddemu basikamu musike tebamusikamu kyali kiddako ebagamba tabakuvaamu kyekyali kigenda okuddako okitegeera ate bino si byakusaaga tetunyumya firimu bwekyali tunyumya firimu yatuuka ne ku extent yekunga abawagizi negaanaye tetuva wano bano bayaayi mu Capitol Hill ne bayingira ne office bano bayaayi batubye akalulu America ne bagamba kiki kino bannaye this is America kakati ekyo naye kati bwaddamu okawangula ekyo bamwetegekedde ebitongole nga FBI ebitongole nga CIA ebitongole ebyo byonna ebyo ebyamaanyi ebikakala by'emirimu gya gavumenti ku international level kyendowooza kati byamwetegekedde naye Kamala ono tolowooza nti anaakijjayo ayina basereebu mukyala
Kamara ate asaaga nnyo, asaagasaaga nnyo kyekigenda omukubya. America y'abantu bali serious. Asaagasaaga nnyo. She's not a leader material. Akuba nnyo olwali muntu wakujeregajerega. Tali serious. Tali serious. So akalulu ako nze ndowooza Trump yandikajjawo naye Abamerika be banaasalawo. Ffe tuli ba spectators tuli eno. Naye ng'akyemanyi nange I'm tipping Donald Trump. Zonna oba olaba engeri oba omanyi politics mu America dynamics we bitambulamu. Buli kimu olaba mbuno kubanga Trump kandeekya ye badde erinnya bulinyi. Kati Kamara yatandikira waggulu. Exactly. Azaagwa. Naye Trump azaamukuba. Naddala Trump kasa yafuna Elon Musk. And remember that there is an influence of rich men. I told you that Trump is already a billionaire. Kasa Elon Musk yayingira mu kalulu ebintu bingi ne bikyuka. Nala agaba n'akakadde buli lunaku. Butereevu. Aleka tebakkiriza kugula balonzi mu America. Naye kimugambo ekyo. At 15 minutes past the top of the hour, nkyalina omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Yali mu National Unity Platform. Ensangi zino avuddeyo. Katugendeko mu bbago erikyali mu Parliament. Ebbago lino lireeta ennongoosereza mu tteeka erifuga emmwanyi. Etteeka lino ligenda kubanga dissolvinga the National Coffee Development Authority NCDA. Emirimu gyonna egya National Coffee Development Authority bagiteeke mu Ministry ya Agriculture. Nebbago lyateekebwawo omwami Frank Tumwebaze Minister wa Agriculture. We twogerera ebbago likyaleese contention nyingi. President Museveni yakyali wakanya yafulumiza ebiwandiiko ebyenjawulo ku mukutu gwe ogwa X ng'ayogera ku nsonga lwaki takkiririza mu nsonga eno ey'okugamba mu National Coffee Development Authority esigalewo. Yapaintinze picture wa gye kyava baava wa okuleeta endowooza y'okurationalizinga okugatta entities zino omwoyo ki ogwabali emabega. N'aggyayo n'ensonga endala n'alaga ebitongole ebyenjawulo bye bagasse era nga bikola. Era ye agamba nti abawakanya okumaajinga National Coffee Development Authority okugigatta mu Ministry of Agriculture muli ba enemies of progress ate temwagaliza ggwanga lino. In fact yagaye muli ba criminals. They are criminals yakyogedde. So yayise n'ababaka aba NRM bagende mu NRM caucus boogere ku nsonga zino era baveeyo n'eddoboozi limu ku nsonga y'emmwanyi. Ba MPs bangi abali mu Parliament bakyawakanya ebbago lino era bagamba tebagenda dikkiririzaamu era ensonga y'emmwanyi bakyagiwakanya. Sabbiiti ewedde Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga naye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga zino n'agamba emmwanyi mugireke. Kiki Jeno Bigirwa kyalowooza ku nsonga zino? Jeno, President Museveni, because twayogera ku kulina ebbago lumu, naye President Museveni kikyakyayinamu interest mu National Coffee Development Authority? No. In fact mu coffee. No, interest za Jeno Museveni nazi-studies nezitegeera za sente. Exactly. Ayagala akasente akava mu mmwanyi kubanga kaleeta $1.4 billion. Dollars. That's a lot. Kakati akasente akayagala kagende direct ku akaunti ye. Eya ministry. Eya consolidated account. Gwe hiyo. Ye account ye. Kakati consolidated fund. Eggwanika ly'eggwanga. Ya account ye. Tugende mu maaso bigambo byo. Okitegedde? Yeka alingizaayo yeka alina sigiri kyekola withdraw ku akawunti eyo. Kakati akasente kabadde katambulira mu agency eyo. Yes. Basupendinga nga we baagala. Bamanyi n'okuggyako abantu emisolo president kyeyayogeddeko nakyo ekyo. Emmotoka bazigula nga we baagala. Bekugamba
bebakola police zaabwe eteeka libawo obuyinza ofisi yaabwe omanyi weri ku Jinja Road awo butereevu ekizimbe kyabwe ekyo oba byonna sina kitegeera naye kyonna kyekiri olabira ddala nga operations zaabwe z'amaanyi kati nga beerimbika mu kalinga akagamba nti emwanyi ekola bulungi kati ye jjajja ayagala controlling resources ezo ziyingira fund eziyingira kuba bangambi waliwo percentage gyebawa agency eyo $29 eza $, as a percentage kwega waliwo sente awo empitirivu ennyo kumpi billioni nga 14 zitambulira awo kakati ekyo kyayagala okuzingazinga kubanga mu ministry aba agirina direct abagirina direct baminister baba personal assistant be ne ba PS kati ye kyekigendererwa kye abenga yagimanejinga kakati ffe abamuvuganya ekigendererwa kyaffe kiki nakyo tulina okukidefininga yamala okuleeta ekitongole ekyo nekiperforminga bulungi mu bantu nekiyingira emitima gy'abantu after mass mobilization ya Katikkiro mulime emwanyi terimba initiative emwanyi terimba initiative ya 2016 kituufu anti kituufu before okupromoting emwanyi eyo kimanyi nti bannayuganda batono abaali bamanyi nti emwanyi zirina n'ekitongole kirambe ekigitwala era emwanyi abantu bangi abatandika okugirima so emwanyi n'erinnya value nebanga egenda kuleeta sente kakati opponenti wo abajjawo ekintu ekiri popular mu bantu gw'ozannya otya gwe ng'amuvuganya bwe wali ekibalaawo opponenti wange ajjawo ekintu nga naye kibadde kimuwa amaanyi mu bantu because siraba Museveni wakolera losi nga abantu ng'emwanyi ekola bulungi wansi okay kubanga naye waba akutta omuzindaalo mu byenyumirizaamu n'ekyakikola ki akyogerako kati waba ajjawo ekintu ekirina impact mu bantu gwamuvuganya olina kuzannya rolo ki jjukira UCDA we yali ejja teyawagirwa era opposition yaliwo mu kiseera ekyo yakipinga kati opposition eriwo mu kiseera kino era nepinga okukijjawo kati ekibuuzo kiri nti kiba kigenda kuki nti opposition tulina plan kwe tutambulira oba tulinda jjajja kubaako kyakola ate bantu bangi bakibagambye ekyo nti you react to jjajja naye temulina ideas zammwe tulina plan kwe tutambulira the answer is no oba for political capital balina bakusaidia abantu anti political capital ya kiseera ki kyekino kyennyini kyekino tugenda mu 2026 kituufu nnyo ensonga because gwe political olutalo luba lukulemye okuwangula toyinza kuŋŋamba nti ogenda kufunamu political capital ekyokubiri batugamba nti never interrupt your enemy oba your opponent when he's making mistakes teinolaga abantu benti nkola kati oba otutwala mu kya democracy for you are saying nti we are under democracy under the democratic tendencies tuli mu mbeera ya kidemokrasiya kivula bwewakanye kakati endowooza ekoonagana the fight for ideas gyotutwala eyo gye tuli si gye tuli but one would say jeno ekyoyogera si kituufu because naawe yagagenda mu parliament ng'omanyi muno democracy ataliwo nze ngendera ku strategy nti kyekyo kyenga but you're going to enter that house you're going to change it alone. But who told you that parliament is my final destination? I don't, but for now that's where you're going. It's a stepping stone okugenda gye tugenda obuzibu tubadde nabwo wano ba politicians baffe bonna parliament is their final destination, is their big deal. Kyovula abazanya politics nga waawo ku kiparliament tebasuka waawo okitegedde gumanyi kitegeeza omusajja ajjawo emwanyi mugamba ajjawo emwanyi kati singa edda mu ministry nesigala nga boperatinga mu mbeera y'emu
mugenda gamba ky'abantu nibasiganga bakola birungi because there is no basis for them refusing. Yes, that's the truth. What basis kubanga okujako mistrust ba technocrats ababadde eri bagenda kuba kati singa tebabaawo nkyukakyuka yonna ng'ekikyuse be ba staff abatonotono abafiiriddwayo emirimu then ensonga eze mu ministry okitegeera ekyo tugenda kikola tutya emwanyi esigale ng'omutindo gwe gumu nga maketi yayo ekyali high okiwulidde nga tewaliwo na mbeera yonna yakugizoganya bagenda njongerako value bo kye bagamba mu kifo ky'okusindikanga raw they can process it and actually export processed coffee kakati that is more valuable fe abali eno ku periphery oba ogenda tugamba ki ekyamazima kiri nti never interrupt your enemy when he's making mistakes muleke kimulye naye kakati tutaddewo n'embeera erabula ministry obutadibaga kubanga gavumenti bagijjako batya bagijjako ng'eremereddwa ng'edibaze ng'ebintu bigiremye byebintu ebigisaako gavumenti eggwanga likuwulira naye tiriyo gavumenti gy'osobola kuba nnume yakigwo ng'oli presidential advisor tekisoboka kati biwalaba mu parliament byonna ebyo they are presidential advisors bawabula akole ekituufu tusigale nga tutambula. If you're in parliament you just keep quiet. If I was in parliament sijja kwogera kye naalikoze abantu beekamuli bakutunuulira abagamba musajja sijja kwogera kye naalikoze naye nze naalizanye mu ngeri ndala Pejeno yaba kwase obuyinza. Njagala kuteeka ku gundi mu parliament ye. Zino zikyalo. Eno video n'emyaka 10 ejja kubeera. Tereka data wa. No Anthony ajja kugira. Kituufu nnyo. Ngoli wano. Kati kankubuulire. Those are presidential advisors. They are not opposition MPs. Tebalina plan ya lutalo. Bali mulese bulesi. Bamaliriza nga bakubagana. Kakati Muwanga Kivumbi bamubuuza wayogera kino omukulu ye debate eriwo olaba yekijje kigenze kitansobera pasi politics wayogera no esimu lwaki wagiteeka loud mu lukiiko yayogera dino omukulu Museveni yamukubira mu lukiiko lwako kase wakati nadde bali nawe gabana excuse me omukulu akubira mukukasi ki eya Buganda eno gye babadde nira ku Museveni gyali ne bana ba Muwanga Kivumbi gyali atuze si yakulembera kumpi abaganda yagikulembera Muwanga Kivumbi Museveni yagikubamu essimu tiyajabuluzaamu wakati nga wali awo osaga no omukulu oyogera biki naye wayogedde biki kuba ate tiyabyanjuluze lukiiko kati Muwanga Kivumbi ne bamuyita Makerere kavule kwa haraka sana mu press conference ya last week kyagula n'agamba Muwanga Kivumbi jangu obulire ensi bibayogedde ne Museveni nakimukubako bwatyo nga tekirimu na diplomacy wadde naye wekityo ekiri Muwanga n'alwana n'ekigambo nakati yakyalwana nakyo wagambye mama naye bantu mwe mudemonizing what is wrong with General going we batu bakudemonizing akwanita amo yes it was around like that kakati what is wrong with you but this is politics you have to talk to the opponent exactly in a diplomatic way yes naye kakati ebyo tebiriiwo ate boogera naye mu nkukutu Muwanga tekimufukidde ekigambo ekyessimu ekibadde mu kofi kati kyayingidde simu gye yamukubidde kakati mpulira engeri gye tutalina script kwe tutambulira era nina radio gye nasabye nagiriko ku lw'omukaaga eya CBS radio y'amaanyi mu Uganda ne mu Buganda okay n'abagambye nti banaye muleeteyo ku mulamwa wano tugukubaganyeeko ebirowoozo ffena abajja wano tuva mu bibiina byaki byanjawulo twagala ekibiina kitubuuli buli kibiina kireete wano ebirowoozo byakyo pulaani yammwe nga FDC mu kujjako jajja eriki pulaani yammwe nga NUP mu kuleeta enkyukakyuka eriki pulaani yammwe nga ERP mu kuleeta enkyukakyuka eriki okusinga okukola politics okuba olwali lwali lwennyini nabasabye baleete omulamu ogwo
ojja kulaba abantu we badduka emisinde kuolwo tebajja kujja kubanga tebalina alternative ate balina pulaani y'olutalo tebalina pulaani ya lutalo kankubuulire muganda wange paliamenti okuwangulayo ekigambo kyonna okugenda mu lutalo olw'ekipaliamenti determined by numbers olesa akagamba olina ababaka 5 otandise olutalo ogenda kuwangulaani do we have the numbers kujjako okumalira abantu ebiseera waliwo yabuuza do we have the numbers we don't have it kati olutalo okujjako ngaoyagala kukola mawulire era kinzizaayo kugikwatako ababaka engeri gye baazannyamu mu kukwata ku constitution negayira bamwanga kivumbi abo basegona ne nani ne ononewe kalungu oyo amakulu ge matono tamanyi bya position ebitambula no semuju nganda nembagamba bannaayi nekasiba nti yaliyo mu kiseera ekyo nembagamba bannaayi omusajja abadde $29,000 za kugenda kwebuuza kuki ku bantu yazibawo yes nembagamba olutalo luno tulugaziye luve mu paliamenti luyingire wabweru wa paliamenti luyingire public wetujja okuluwangula buli mubaka akwate sente ezo agenda akubeyo raremu mu constituency ye azaana accountability temalawo miliyoni ezo wasigalawo $2,400,000 $2,400,000 akwate $2,200,000 tufuneyo abantu ba MP2B abatawangula kwata $5,500,000 tuziwe ba MP2B abatawangula naye nga baali serious omugambe nti gwe twagala muliro ogukuma ewuwo gwe twagala ogukuma ewuwo gwe twagala buli mubaka abenga alina constituency ennyanya ezenaremu zakumyemu omuliro ku miliyoni meka 5 nembagamba bwe tutakola ekyo temwinawo mulamu wali bagenda babetenta temwina numbers ate ng'ensonga ya numbers ate nga mukimanyi ate muteekawo butesi mbeera yakuleekaana nakukuba luwaali okitegedde olutalo tulufulumye paliamenti lubeere eno mu bantu iyo omubaka bamutwala emisinde abataka muwanga kivumbi yampayo $10,000 n'egyo yampa mu lukiiko lwe twalimu olwo yampa $10,000 n'egi era nagikozesa nze nengukuma ekamuli ku 10 n'egi naye nali neetaaga $5,000,000 kati imagine singa bakwata $5,000,000 nali ngukuma mu Busoga yonna not even Kamuli municipality wali ngenda okwesimba but Busoga yonna gwali gujja kukola ki kwata kubanga nze mu Busoga buli district nali ngenda kuyita amagye gange ngayite wali ejjinja omwana omuwe $5,500 abagambe njagala kulaba nga gwaka bagukuma ne gwaka mu constituency ezenaremu kati ogenda okuwulira nti Busoga omuliro wonna gukoze eki ku miliyoni ezi nti walala nti mu Bunyoro gukutte mu Northern Uganda kitabuse pulira okitegedde kati bwe batyo gavumenti ebagisuuza ebintu naddala ey'abanamagye si byakugenda kuyimirira kutandika ku fulo mbweyogera nnyo oluzungu sijui ogenda kukwata omuzindaalo mbu ogumenyemu Geoffrey yagambye you are giving us poison when we well know that it is poison kati ziyinza okuwuliriza ebyo sisobola ebyo obunyumyamu bunyumya mboozi kati President Museveni agenza abayise mu lukiiko ekyankwanzi mu NRM caucus bagenda kukomawo osuubira bagenda kukomawo nga basa kimu bali NRM eyagala ki Gen Museveni ayagala ki ye boosi naye awedde alaga obusungu malinga tebayinza kuva ku position ya boss my friend tekisoboka katika olaba omubaka we NUP atya Kyagulanyi gulwaki wajja NRM tatya Museveni kabuzo kalungi kubanga omubaka atya Kyagulanyi owe NUP omugamba nti ogenda contrary with Kyagulanyi kyayagala talina mundu talina sente ziri awo talina kugamba bulekazi
naye akanga omubaka najjira ku maviivi bw'ati kati ate jjajja kubanga jjajja asobola n'okuteekako embeera n'ofuna by-election kati nga yagadde asobola okugjawo by chemical and biological warfare mu dakiika 2 ng'oli kiruddu ambulance yekujjayo asobola okugjawo mu ngeri ya kaweesa style eyo naye approach weeri awo ate ku mubaka wa parliament akumenya jenje ekkalu ayinza nakozesa ba arrow boys bagumala ogwo okitegedde kakati fumiitirizaamu ekyo olabe osaasire ababaka b'NRM. But General, I want you to ask you a question. Buzibu ki ebyaddala kubanga obadde okikinti kaboneka akikubuuza directly emwanyi eno wedda mu ministry ng'ebitongole ebirala ebize mu ministry, what's the problem really? Kwegamba nze nga politician saagala nnyo ngenda kugamba saagala nnyo kwogera nga presidential advisor kinkola but this is an issue of Ugandans abantu beka muli abalime but tuli ku kyankyukakyuka so you don't even care about the people you want to represent. Tuli ku kyankyukakyuka kati kankubuulire mu by'obuyinza gwomanyi lwaki ensi weba eri mu lutalo babulokinga emmere okutuuka ku bantu omanyi kyekitegeeze olutalo lusigalewo olutalo lusigalewo babulokinga luutu ereeta emmere siwe baatu webakola around Masaka banasajja webaali balwana bagamba kifo kyokulwana nabo just gala webafunira emmere bajja fuluma after a few days era bamala ne beewaayo wokka okitegedde they did not need to fight them nga bagenda kufa yes kakati Farai Didi yawambanga emmere nga UN egiresa America eresa ebirole by'emmere biwa abantu omuyaye najja n'agamba this food belongs to Farai Didi n'agakubamu awo ne bagivaako muluka ne bazitwala ne Gaza kati abaisiraeli bakuba emmere bagikuba ne bagitwala kati ffe tuli mu bya kidongo ffe byaffe bya kidongo nti tuli mu lutalo ate koti machi eri bize ngo gate tuli mu lutalo tuli mu lutalo mateeka ya muama koti machi eteekebwawo ssemateeka w'eggwanga ekkirizibwa ebyo gwobimanyi kakati nze bwete bwe mbiraba mpulira nyinza okuba mbiraba bubi naye bwe mbikola ki bwe mbiraba nti oadvisinga ki kati atereeze buli lwatereeza nga moving forward kati bano ababaka olw'okuba bo bali mu kulya tebalina bizibu bya school fees tebalina bizibu bya rent tebalina bizibu bya mayumba tebalina bizibu byaki ebizibu abana bya site tezitambula kibaba bazanya politics module eyo nze bwabyo mu kugikwatako NRM twali tugimaze baba kumpuliriza naye tebasobola kuwa kirowoozo omuntu yenna kyaba aleese ng'ali wabweru wa parliament tebasobola bakulaba nga totegeera tolina magezi gwataawangula kalulu oyogera ngaani olwo kigambibwa nti nno geno idea kisooka ya rationalization yava wa General Sale naye mbu ne interest eno eya coffee erimu omukono ogwa General Sale gwe okkiriza n'abayogera we batyo nti General Sale alina mukono then waliwo n'ekirala mu nsonga zino mulimu ensonga ya pasaid kyekitongole kiringa kitongole olinga board marketinga coffee wabweru w'eggwanga ekulembera first son in law mu Lwawogo era nga bagamba ne wano there is something fishy. What comment on these two issues? Ati kakati nze oyagala kunvuga nga member wa parliament naye nze seboze ndi mulwanyi okitegeera details z'ebyo byonna byonna who is the beneficiary? Mr. Waike himself. So me, I am not a presidential advisor. As simple as no, but inform us because you always have a lot of information. Igoroza intelligence teriko kuno. Berako. Goza abakungu ba government balaba sheno. Ababuzi ba government bajja kujero jabba kyaza wano.
bakole ogwawe bakuleetere the technical aspect neat biki byonna ebyo naye nze byange birala. So mweye embeera njagala okutegeeza nze mba nswama kiri nze ntunuulira ange eri ekuba ekituli mu kintu ye ange gye ntunuulira kivula abannange mba nsobola bakuyitisizinga nga bo tebasobola kulaba ange eyo. bo balowooza tobaagala babalowooza otobaagala okiwulidde naye nga nze mba ntunuulidde ango eyo ekintu tukikubamu tutya ekituli yensonga enkulu naye bannaffe baba balowooza nti ate batambula bulungi which is not true. Ekituufu kiri nti twetaaga kusooka kutta ku bigere ne tusirikamu lwakuba obuzibu tulina nti jjajja yasensera oludda oluvuganya yaluyingira nnyo yaluyingira nnyo golowooza lwaki abasajja idea erpg yaleeta tebana bagigula tebaagala gigula lwa nsonga politics of identity goyagala tansonga naye ensonga gye bayimirako it's a politics of identity. You're bringing in a tribal card, you're dividing the country. Kati ani afunamu nga unity weeri olaba obujege butandikirawo gosookanga kutunuulira who benefits from the status quo nga tunakola kintu kyonna nti webiyimiriranga webiri ani afunamu okitegeera kati bwomala omutegeera oyo awo okkirizibwa okubaako kyoyogera ekirala woba tunamutegeera oyo oba otumalira biseera bya bwereere kati kubanga nze nkugamba nti Dr. Besigye genda ekigezi okitegedde takyalina influence mu bitundu birala byonna mba simuyisizaamu maaso era mba sigambye nti bwe tukwata gavumenti tagibeeremu ng'omukungu ayinza n'okuimajinga nga liida waayo okusinza ku experience gy'alina naye strategy tugiwa obudde tugidebating. So ng'okubira kubamba naye atugendeko ne musaidize Kenya eyo njagala osooka okubire ku nsonga ya coffee eno. Do you think these guys are going to take it mundabayo era bannayuganda asigadde wakati kubanga in fact engeri gy'oyogeramu Museveni abayise mu caucus engeri gy'oyogeramu abategeerera so kyagamba kye bajja okukola and the hard thing they have the numbers so I'm thinking it will pass like all the other bills Mr. Museveni has always had interest. Kati gobadde olowooza ki it will pass nti kati munnayuganda asigaddewa kubanga kijja yitamu no kakati munnayuganda ekisooka kyenjagala otegeere ene good policy yonna eya gavumenti eba ekosa ludda luvuganya. Yeah. Every good thing a government does, you are it affects the opposition. Yes, very true. So me I'm on which side? Opposition. Kakati jajja waba emwanya yagala giteeka wali mu ministry nga ministry terina bukugu bumala kugimanaginga nga bwebadde emwanyi neeyiika tuba tuddayo mu busungu bwaffe kuba politics atambulira ku busungu eyo opposition. Omuntu abadde afuna esizoni nga afuna miliyoni 2 addemu afune addemu miliyoni 3 ng'ate ataddemu 7. Yakimanyi Buganda naye eryawo Buganda ekiganye ate kigenda yita ate kati people feel like it's an attack on Buganda. Anti kati Buganda kyekiseera naye ezuukuke ensonga y'emwanyi etuleetera ebintu bingi ezuukusa abantu Buganda naye kyekiseera ezuukuke ebeere n'omukono mu babaka abanajja mu Buganda kokasi baayo si baayo naye kokasi omanye abagirimu n'abawominga okugijjamu bondongo kala bakatushabe baani owulira pulira bamufumbiro bebawominga banyeko banyeko bebali mu Buganda kokasi
kakati Buganda nayo really, I thought that you are meaning a Buganda caucus is for the constituencies of Buganda. Yes. Nze manyi buli Muganda MP Muganda. Nedda. Kyekiseera Mengo. Because now Buganda ejjuddemu bantu. Bebaliyo jjajja bayita wali. Bakatusha baani beba constituting Buganda caucus. Era n'owulira mu Buganda caucus. Kumba abantu. Nali bayiba MP abaganda bagenda mu Buganda caucus. Otulenga mizinyeko ajabeerayo. Ibe banyeko bebatuulayo. Atolooza baani abatuulayo. Malende. Bebatuulayo. Banifa kawoya. Namini ba anifani. Babesemba bulabu. So bamwala wa kuteesa bebatuulayo. Shatsi kushererwe mu. Gamanya ga representing interests z'Emmengo. I like the irony of Bigirwa Moses. Tumalize n'ensonga ya mu Kenya eyo. Yalaye Professor Kithure Kindiki, officially kati is the deputy president of Kenya. That means Ruto ayisiza mu kyali ayagala ekyokujjawo eyali Gachagua eyali deputy president we. Kano kagenda katya kati? No, nze ndowooza ebyobufuzi by'e Kenya bigenda kunejereza nnyo. Bijja kwabuza oluvinga. Finally nja kubeera mutuufu. One, kyaprove nze nti there is no permanent ally and permanent enemy in politics. Ekyo kituufu. So awadde nga bambuuza lwaki wava mu nuupu ekyo ekibuuzo kyajjiddwa. Ate osobola n'okuddayo. Osobola n'okuddayo. Ekyo ekibuuzo kyajjiddwamu. Kituufu. If a deputy president can be kicked out of the office, not even after a year, not even in office, they rode together bajja babiri ku ticket. Kati ovunaana otya Bigirwa? Okitegedde? Wabanga deputy president are falling out with the president, abaakajja ate nga Gachagua ya planning role nene. Yes. Okuleeta omusajja oyo. Yes, very big role. Soka yali mu Kikuyu. Yaleeta Mountain Kenya. Mugagga nga yo omuntu. There is a lot of influence he was. Abaferefere bonna mu Kenya baawagira Ruto. And they were hustlers. And both of them are hustlers. Iwe bale nnyo. Okitegeera. Bonna ba hustler. Naye office tagimaze mu myaka ebiri. Bagimufulumiza. Kakati okwawukana mu byobufuzi ekyo ekibuuzo kiba kijjiddwamu. Kya bulijjo. Kati ogenda kulaba formation endala. 232 232 ogenda kulaba formation endala. Told Raila here muyise Raila yaga it's okay. Jangu tukole. You can work together siwanko na buzibu. And you can otetegezwa omuntu ayinsingo be an influence kati mu Kenya's politics. It is the baba. Raila. Yasinga influence kati. Kakati bannayuganda era wetutayiga byabufuzi bannaye. Nisiye tuli kumuliraano wano. Ebyobufuzi ebitulemo kati badde banyumya sitoleza banvunaana politics of identity. Balaba, is Kenya struggling like a Uganda in terms of democracy? No. But which kind of politics are they practicing? Regional and tribal politics. Abakalenji, abakikuyu, Bugiranga bo. Abajaluwo, ogamba ki? Omwana waffe tulinayo bameka. By the way kye basooka. Tulina bameka abali ku convoy tetuziraba tezikomawo waffe. Naye wano tuli bajega bujega. Kati ogambe nti Buganda egenda kwogera ki ekimu ne Bunyolo? Bunyolo ewagire presidential candidate omuganda? Era nembeerawo nga maze ebiseera byange. Akyoli West Nile Lango ewagire presidential candidate omuganda? Ankole muwagire tekiriyo. Naliko n'omu ku members ba NRM ali aveyo engulu. Nayogera ku up to today. Abantu beyo babeerawo nga bakyakuba olwali around about how they were in power. For us, we used to stay in Kololo, the other hill. I had an uncle, he was this. So era nibo abalonde olwojalaba nga balonda baabwe kituufu. UPC oyinza obutagiraba wano generally mu parliament biki naye wewetegereza northern region abapaka aba UPC bangi nnyo.
UPC erirango yewa yewalango sub-region tevaawo ekikulaga nti abantu bakyali mu sentiment kati ekyo ekintu abantu mu practice bakiteekamu kiba practicinga naye tebaagala kifuula police kubanga ne Western Uganda era balonda Museveni toleetayo story completely. He even has good polling stations after 100%. butereevu Who gets 100%? naye omanyi kyekitegeeza ng'oppositionize Mugisha muntu mwankole nga bwenzize njogera wano Mugisha muntu n'ateeka amakanda mwankole awo okimanyi nti atataaganya obululu bwe NRM because is a senior leader ayina experience is trustworthy okitegedde wabanga ye agent wo wali nga naye omugambye nti simba waba bakabo ngenda kubawagira my friend NRM bogifunidde solution yawo naye bakita bannange okumanya bino ebintu tebabimanyi ate ekyomukisa omubi nti bibakyalina obusobozi ku ssente okitegedde nekibafuula abamanyi nze ekisibye emirimu gyange ssente kubanga nze nina ba players abalala benali badde najja dda mu kisaawe anti eyo mboozi yabulijjo anti kakati gwomanyi rulu y'essente kuba obadde mu kibuga gwolina kyondabako ekikyusa ekyamaanyi ennyo nkugambye operation zange sizisibye butaba naki na ssente okyavuga n'emmotoka ye n'akamotoka ke bannangira kenkyalimu tekaliiko na mipiira naye olinagamba wali ebibiri olinagamba wali ebitaano wali olunaana wali akawumbi of course waliwo tiimu eyalya mu kibuga omwo gye tubadde tuzannya nayo naye I was not part of that team ndowooza argument eyo weekola ki weviirayo kati mbadde nkugamba nti mba kubanga nina obusente buno obutambuza ebyobufuzi waliwo ba actors abaali badde olwedde nga dyanomo naye bakyalina advantage lwakuba abalina ssente kyekyokka naye siyinza kubeera n'obusente obutambuza ebyobufuzi ne basigala nga mu frustration eno gyoyisemu yonna lwaki tolowooza nka okugenda wajjajja ate wajjajja nkoleyo ki meeting kati nze jjajja tuba tuwogera ku bintu ebi jjajja kituufu okwogera naye era ndowooza nti kikulu nnyo naye njogera naye ku bintu ebi avaako atya tumukuuma tutya ng'avuddeko obuyinza mbukwata nti ebintu bisatu toyagala bya ssente ate kakati toyagala kibaasa anti ekibaasa ekibaasa kikulu naye nze nkugambye debate gye nsobola okugenderako nejjajja yeeyo era eyo siginaako mutawa avaako atya mbukwata ntya mukuuma ntya bwabukuwe You're still watching the Mighty Drive Show. So, abantu baffe balina okusitula omutindo. Politics we Kenya yali tuyigiriza. South Africa yali tuyigiriza. South Africa yije bagenze kati. Kubanga Zuma kati yafuuse ki? Yakunga babe. Naberera mu Zuma. ANC wansi. Ekibiina ekidominatinze politics okuviira ddala okitegedde eyinza n'obutaddangulu ate abaali tebakwataganira ddala in terms of ideology okitegedde kati kubanga ate okumanya politics oyo w'amaanyi ANC yatuuka okulaba nga Zuma mulabe nnyo tesobola kukola naye oli omuvubuka nankanyi ono wa EFF naye mulabe nnyo nga tesobola kukola naye Malema Julius nekola n'abazungu abaali tebakkiririzaamu kati muzanya ne polisi yange naye with time ejja kuleeta amaki amakulu kubanga kati gwe linda akalulu akanaava ekisolo result sizaako ojja okutegeerera nti byenjogerako mbitegeera
osuubira ki ekinaava ekisolo sijja kugamba naye gwe linda nalaba ekyagulanya amaanyi alina maanyi weebale nnyo ehoima twakubalala ezisinga awo n'omuggundo ogusinga awo wali eri ava kukayunga ewanakwedde nedda sewe wanakwedde twawangula because it was the territory, it was a Uganda territory, but lango mirundi egi katufuna obulubi 3 naye nga lale baddeko abantu emitwalo egi kati gwerinda ekinaava eyo oyogedde ku waliwo akaali eyo bwa mirundi 2 waliwo n'aka mutabani woolanya sesiri ogwa n'akoolanya akoolanya aka eŋola n'akeŋola ke baba kubirako newo neteeso wano kaaliwo kati nze byenjogerako mbimanyi abantu byeboogera kati ffe kyetulimu abantu abawagizi abamu kye balimu kwe kunyumirwa okuwagira obuwagizi nti omusajja awezezza abantu bangi akubye omuggundu abeesolozeza tebalina ndagamuntu tebalina ku baloti kale ndoza nga tumaliriza advising muti omukyala Shamim Malende Muganda era yeddira mamba so kaneme kumuteekamu eri conversation eyabanyeko nebali so jeno tuli mu kumaliriza what is the way forward really in terms of the politics of today but also generally oganya okwogera ku mwanyi that I wanted to know your sentiment ku mwanyi naye mwanyi eno nga weegenda na byonna bigenda maaso mu ggwanga anti emwanyi tisobola gyogerako lwanso nze omuntu ava e Busoga awali ekirime ky'ebikajjo ekyenkanankana n'emwanyi value oba oliawo n'okusinga okay nga tekiina tteeka likifuga tekiina agency ekitwala tewali afaayo ku mulimi abantu be bakyaguza omuntu omu kinalimanyi nti bonna abalimi beeyo ebikajjo babitwala wa muntu omu omuguzi yasalawo price gyagula kati nze ava mu eyo background bwe ntunuulira bano kye baliko nseka n'okuseka kyova olaba saagadde kukigenda mu details ndabira ddala akajanja akali wano akajanja akawedde emiri kubanga ekikajja n'ebusoga eyo farms and farms to be selling to one person abantu balimye ebikajjo n'ebikajjo to make matters worse ne factories nezituuka nazo okubirima ekintu ekitaliikiriziddwa factory negula abantu negula square miles 50 neyerimira ebikajjo kati omuntu wa wansi aba agenda kufuna divalue yaki y'ebikajjo bye era ffe bwe tukwata gavumenti ezo policy tuzikyusa manufacturer producer mulimi abalimi balina okulima ebikajjo basaplayinga efactory eyo gavumenti turegulatinga emiwendo kubanga gavumenti fe turegulatinga nesukaali anaggulwa ati ne products endala eziva mu bikajjo era byonna naye akajanja era abantu b'ebusoga nabagambye batandika okutegeera nti tiwali muntu abaagala nga Bigirwa nze ababuusiza amaaso Buganda yerwanako yokka Busoga strugglinze n'ebikajjo wali owuliddeyo debate yaliko ddako naye waliwo atanywa sukaali wano gwe mbuulira atanywa sukaali wano oba sukaali kale abule bubuzi fe wiiki olaba benduulu tevuge mu Uganda but yavaawa Busoga kakati tulina ebintu byaffe bingi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyabo njagaliza abaana ba P7 abagenda okukola ebigezo era njagala okwagaliza muwala wange Michelle Bigirwa asiimwe afune buna yes I would love to see that of course ada performinga bulungi era singa nalina obusobozi nga namutwala mu masomero gano agamalayo obuna bubadde sure deal naye ndiko nkoshuwa nti obwongo bwe bujja mweyimirira ne wano era ngenda mu final briefing right now ogenda briefing ya mwana wo yes that's good kale tweyanziza nnyo ono omwami bamutajjeno Bigirwa Moses nze bapita Edgar Matthew Karahanga eddakiika ziri 2 zezibulayo okubanga ziwere essaawa 4 ez'okumakya mwebale nnyo abatwekuumiddeko okuva twatandikidde paka ssaawa zino thank you so much tetukitwala nga kintu kitono tweyanziza nnyo
tujja kubalaba olunaku oluddako olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 tujja kubeera wano nga tunyumyamu nammwe emboozi. Nze Edgar Matthew Karahanga, Teddy Tenjo yadde ku camera n'omwami Mukose Arnold ali mu production. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.